amagumba era ekiwala kiyitawo n'ayasaamirira mibiri gino kaddiwa n'emyoyo gikyayagala kati ne bwakola tawuba naye omuvubuka akyamasula be bali mu bufere mu okusanga obusiraamu ababukkiriza baali batono nga bavubuka nga bamalirivu ng'abantu babbinkidde mu buwangwa banuhu mbogo mu myaka gyabwe emitima ne ginywerera ku Allah abazungu ne babatta ne bagamba katunywere ensi yali ey'ebyobuwangwa ng'obuwangwa abantu bakkiriza nnyo mu by'okusamira Allah jalla jalalu n'agenda ng'agikyusa kubanga Allah takola na muwendo gw'abantu abatono abo nga mu mitima mulimu ddiini kwakolera baali bannaddiini Allah jalla jalalu n'abatali basiraamu ne bafunira omwo n'ayongeza obuwangazi bw'abantu abantu bawangalanga emyaka 9 era ng'omuntu bw'afa nga ali biro 40 years biwuunya ani yamusse yafudde ky'omuvubuka edda okufa myaka 35 omuvubuka okufa ne ku zamani n'abantu 10 bafa ng'omunaana bavubuka nammwe mwakyuka 210 wembaseera bidwe bali 2 mwendo 210 oba 211 Allah yatugezesa n'ogaana Ssaabasajja Kabaka ogenda e Bugerere kabaka bwaga omanyi olw'ebintu ebijjanga Allah asunsula asengejja bwe bagaana kabaka abaana bayiwawo omubiri bayiwawo omubiri nze kati kambabuulire teri bantu bamalirivu mu nsi muno kusinga ba Musa basula bamatayo si bamalirivu abanyi babbakata nga naye emitima gy'aba Musa sula era bagamba kabaka ekigambo eki ne bamugamba tugambe tugende tufe n'abasajja abo naye nga 9 ku buli 10 bahasani 9 ku buli 10 bakwata abavubuka abasukka mu 8 naye nga 7 basula obulamu babuteekawo nze nali kwayiyo abaana bajjanga nga beesibye obubugo omusajja yagamba nagamba kemponye luno kale era kabaka bagamba naye ababateeka n'obulamu bwabe baali bavubuka basiraamu olaba bano bannabyabufuzi simanya beesigebe Bobi Wine abaana abasinga okuba abazibu n'emitima emigumu basiraamu ne lwaki temuteekawo obulamu obwo ku ddiini ya Allah ng'ejoogwa mutunula butunuzi mutunula butunuzi bintu bimeka ebivuddeyo nga bajolonga eddiini ya Allah naye nga museka mujerega Allah n'agamba bwe bato beeyisiza nange kambakole kino mutunula butunuzi museka ne bajolonga eddiini ya Allah teri ayinza kuteekawo obulamu bwe n'ebyobufuzi mufiirawo awo mugamba tujja kufa n'omuntu bwe mbanga mwina gwe mwagadde Allahu akbar la ilaha illallah mufiirawo abange ebbanga limunaamala nga muli tayari okuwaayo obulamu bwammwe n'ebiseera byammwe ku birala nga Allah mumusembyayo mugenda kukaaba mpaka ate si wano wokka ne baada mauti ebikola mmwe ffe ebyo byolaba ffe etukyuke eddiini ebeere fast ne bwonaakola otya oyinza okukola omutwe omunene ku Allah kawempe kyekitundu ekyasinza okubaamu abayaayi naye kawempe kitundu kyabaki mumwe abatuleetera ebizibu byonna bolaba ffe ebizibu ffe emabega kaawo seeka muzaata yagenda nayogera ku Eddy Kenzo Allah kyemwamukola mmwe ebivubuka ebimu ebyaye ne bikwata ebipande nga bigenda ekibuli asusizza nedda kubanga oli muniga munnammwe kati nno yamwongedde yalayidde ku lwokusatu mmwe sababu mmwe seeka ayogera mubakinga muyaye olwokuba amwogeddeko nti ateeka pini ku matu
Mwamanyira mumumanyi Allah, mumumanyi. Byonna byolaba biri kuffe ffe. Kubanga ffe abakyenje oyinga obulamu. Ffe tukyalina emyaka 3 mu maaso. Tebiri ku basajja bakulu, myaka 7. Byonna byolaba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyonna ffe. Okunyigirizibwa ffe kati omusajja emyaka 8 akyanyigirizibwa ki? Naye ffe ensonga Allah ane kyali ku social media ane musajja bane muzadde ali musajja yagamba nze mwabaniga temujja kunsobola eno ddiini nemuvuma nemwekyanga nebawanika naffe tuli basiraamu seeka asusizza alaba Allah n'agamba kambalinde yayongedde natti waziwulidde si magezi goyo yayongedde okumyumyula ate era naye tali safe goyinza ani akyali mu busuubuzi nga yeeyagala ani akyali mu busuubuzi era abantu bajja mu kibuga tebalina kyakkola kubeera waka bagende bafune kye bayiiya bukyasoboka obusuubuzi essente bazibakamulamu mpaka ku njala ate n'abazitutte okulaga nti Allah akwata abantu bonna gye bazitereka mu mawanga n'abazungu ne bazikwata ebagamba mutta abantu mwe Allah abakutte nabali abazinya kudde Allah abakutte ate n'abazungu wandibaddoga abali basakisidinze Allah bwaleeta covid n'ayera mitwalo na mitwalo si yonna mulimu ttaano mwe abakwata n'abakulembezi kukunyiga mpaka ku kisenge okimanyi gwe wotudde gwamanyiiwo tomanyiiwo kiri kitya kati kiriyo oba nedda oba yongeremu kiriyo oba yongeremu bye mulaba ffe nga muyiwa w'obulamu ku bantu abalala n'eddiini ya Allah waliwo omuvubuka omuyayi yayimbidde mu Supreme Council nga temwavuddeyo kwogera mubeera kuffe seeka ekyo mukyogereko wano nga bagamba ku Eddy Kenzo buli omu nga yavaayo mubeera kuffe ebyo nga lwaki temuvayo ne mwogera ne mugamba ne lwaki mutumanyira basajja mmwe ku ddiini ebyo lwaki temwogera ng'obusiraamu bujolongo lwaki temwogera lwaki mulowooza nti nabalina okwogerera obusiraamu bantu babale ate ebyekiniga ebyammwe mwenna mulowooza nti nomulimu okusitukiramu Allah yatwetondera mujja kumuwulira Allah mpaka nga muzeeyeeka musebesebere maaso mutuula ate bulungi bannaye wano si wammwe tuula bulungi wano si wo mpaka nga tuzeeyeeka omusajja ebiri Palestine binene naye ate mulimu ekyokuyiga abasajja abayudaaya bagwanye n'abasajja Abapalestine for more than 60 years nga babakuba naye nga Abapalestine tebalina kye balina nga Abaisirayiri balina buli kintu kyonna bayambwako America ne NATO naye tebawangulanga more than 60 years nga bakuba abantu abatali amudi babatta ne batta abaana abato ne batta abakadde senga kibadde ku basiraamu Allah ate nga teri musiraamu ayinza kukwata bomu n'agibwatukira mu bantu oyo taliyo bennyini Abayahudi be babikola ne beeteekako ebirevu ne bambala ekkanzu bagende mu mawanga g'Abawarabu babbe ssente n'okubonyaabonya eddiini teri musiraamu asoma Qur'an na hadith kubanga obusiraamu bwennyini bwajja kujjawo butujju obusiraamu ddiini ya mirembe ekiramuso kyaffe kyennyini assalaamu alaikum kati ate nabbi Allah n'agamba nabbi atugambe afshu salaama ayuha nnaasi afshu salaama musaasaanye wakati wammwe nga mwesabira emirembe era n'atulagira nga bw'otagisaba mu swala assalaamu alaika ayuha nabbi wa rahmatu assalaamu alaina kati ate ne bukeera enkya ng'ate abasiraamu be bamu ate nga bato abantu abatalina musango kisoboka ekyo obusiraamu bwajja kujja naye Abayahudi olw'effitina gye balina n'obutayagala ddiini ya Allah
beteekako ebirevu ne beefuula ne bagenda baga nti n'abasiraamu batujju naye nga asilan bo be batujju. Banyigirize n'ekyo Allah yakyogera mu Qur'an mu surat Anfal yagamba inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Abakafiri yunfiquna amwalahum bagenda kuwaayo emaali yaabwe ebintu byabwe byonna n'obulamu bwabwe liyasuddu an sabilillah bazibe balwanyise abantu okuyingira mu Busiraamu, balwanyise abantu bave ku ddiini, balwanyise. Allah yagamba fasayunfiqunaha, ekyo bajja kikola ne thumma takunu alaihim hasra, bajja kuwangulwa. Eno eddiini senga yali ya muntu nga bwolaba bino ebirala senga abantu bagivaamu dda era senga yazikirira nennyiniyo Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Senga ebyo waliwo omusiraamu ayambadde ekirevu n'agenda n'atulikira mu kkanisa emu Allah senga ekiri ku mikutu nawano senga bakwata abantu naye abasajja ne basitula bbomu misana nga batta abaana abatalina musango. Kale abasajja naye abaana n'abakazi misana, buli ggwanga lisirisi n'abasiraamu basirisi. Allah biraba abange tuddeeka bino ebiriwo kati tebyaliwo, teryali safe. Buli muntu yenna akaaba, gwe beweegomba bakaaba beweegomba bakaaba. Agenda ofuna emirembe yanaaba ku ddiini muddeeka beweegomba bakaaba. Abantu wano babadde balwala nga yebalwala abakungu, alabanga wano mu Afrika tewali we bayinza mujjanjabira okugjako buyindi, era nga bwasonda sente nafuna emitwalo gya $50 aga abafamili bagamba awonye, ng'era akwata ennyonyi ng'agenda ebuyindi, ekibumba kibadde omutima mulwadde, mukungu kyayinza okulwala essaawa n'agenda ebuyindi. Allah oyo Allah 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 yera n'owulira yasse kasanvu mutwalo gwafudde ebuyindi, abasawo abakugu weebali naye omutwalo gwafudde mitwalo 3. Emabega kaawo omusajja omu e London ku TV yayogedde ekigambo n'agamba it's surprising in India people throwing idols their gods. Abayindi bakasusa ebibumbe byebasinza nga bagamba you have not helped us, we are dying in thousands, you are there. Ne bakasuka abasawo bakyaliyo ebuyindi ne Allah atugumbula 14 bebasooka okuvumbula n'eddagala lya covid vaccine bebasooka oddiraba, nefe ab'ekigaji n'enniimu tutambula, naye bo abasooka oddivumbula Allah alyoka abalage nti si mmwe. Abange Allah mu mitima gyammwe mulimu birala. Allah si gwe muliko ne mugaana omubeerako mwe. Allah bagalamu ekintu eki muteeke Allah mu bifuba byammwe mumukulembeze nga bawa ensonga y'Obusiraamu. Mwanguwa bino byangu, agenda kwanguwa okukola obukozi Allah. Wekyaddi yawuta akalulwawo n'agendako mu battlefield n'agamba nzija kulayira. Oyo teyalayira oyo ye Mungu ayina enteekateeka ze, Jalla Jalaalu ayina enteekateeka ze, mumukole ebibye. Naye agenda okulaba nga abantu abasinga obungi ate nga basiraamu eddiini tebakyagiriko, n'agamba bano bafudde ku ddiini y'abajjajjaabwe gye balwanirira nga mwajjayo emitwe gyammwe nga boogeddeko Eddy Kenzo. Ate teyamwogerako na direct wabula yayogera bwogezi olw'okuba mwe mwali nga mutamidde. Tekijja nno kusoboka, kijja
kijja kusoboka asise onayogera ku masiro olwokuba mwagala nnyo Buganda bantu bema ate wano kiseko kijja ku basiraamu 9 kuli kikuma nedda omusajja oyo naye nedda mubeeremu nedda muteekeewo emibiri mukole obunyama ajja bafunyafunya Allah paka emunaagonda muno mu bibuga mubadde abantu abazibu bakato musege abazibu babulaka abazibu Zebula aliwa olwo mukwano ganga muyita Zebo abazibu omwana yaŋŋamba kato musege yayimiranga kwa njenwa nga njenwa ekyaliwo ayina enviri ziva kuno neeno ayimira kwa njenwa nakola bwati ateekawo omukono buli ayingira olina okuteekamu kyoteekamu bweteba simu bwotane bwemumye buno ogwali teri ayinza mukwatako fujjo na malala atani amusuula babulaka naye enfa yaabwe yali etya abadde abasajja abazibu abaana abasiraamu ne muwangalira mu bufere mwabatuleetera ebizibu kubula okubonaabona ffe ne mukola effujjo ne mubba abantu ne mutta abantu Allah jalla jonna nga ateekako abantu abafaanana bye tuli olinda banno bakole ne mufuna byemubateega Allah naye ng'aleeta ate ababi ku ffe tuddeyo Allah jalla jalaalu aleeta ebirungi ne bwe tunaagana buli we twongera emitima okaluba mugamba mutya emitima gyakaluba ajja gigonza jijja kugonda sibo jijja kugonda temuva ku biiki wano muzikiti abantu ne beekyanga buli kaseera ne batusaba sente buli kaseera sente ani yali ekyanze nti n'omuwala akusabasaba sente buli kaseera owaayo weetonda naye nga oyiro yekka okuddusa ebyuma n'ova wano obakanaabe mu ovulo si omukama wange emmotoka nejjula namulinnya agitambulako bwati nze ngire yatudde edda wansi akutte yingini bwetambula nze mundi mubwekuttu essente eyo ng'ebonyaabonya naye agiwa omuwala ng'ate yeetonda kkirizagana abiri ebintu naawe obiraba omusajja yalayidde abiri gano gakwate inshallah mu wiiki emu nja nedda kakati obwo busente ngena kkiriza abiri nkwegayiridde Mariyamu naawe ekitegeeza tokyanjagala lwaki tokyansaba bintu naye omuntu okukwata emitwalo ebiri ogiwa Allah nga mwebutwe mukoze yenna Isaaya mmwe ayongera okumyomyola era abasiraamu ne bawala bava mu ggwanga lino mwe ne muvaamu kubanga ffe abasinga obungi omusajja n'abeera yekka kubanga Allah atunuulira mmwe n'atandika okubalamula okusinziira ku mbeera yaabwe ebintu bikyuka naye ffe Allah baatunuulira ate ffujjo mpitirivu oyinza okugamba nti nno wano nnimba seseetulako ebigere ogendeko mu kyondo kya Buwarabu bwoti olyoka olabe nti nno Mungu yanyiiga abasiraamu be baali bafuga ensi eno ku mulembe gwa Umaru obusiraamu bwali bufuga 80% ng'abatali basiraamu bawa omusolo bawa jizya eri obusiraamu kubanga bakkiriza eddiini wewabanga w'ensonga mu Badiri Gazwatul Badiri nga bali mu bigere Nabbi Muhammad abayahudi bali 100,000 wa ziyada balina ebyokulwanisa abasajja abavubuka bali mu Badiri bali 314 tebalina kyebalina nabbi yabatunuulira ati ne bamugamba tuli beeteefuteefu bwekibanga ddiini ya Allah nabbi nawanika emikono n'agamba Allahumma in tuhlika hadhihi al-usaba min ahli al-islam ay Allah senga ozikiriza abantu bano kagurupu k'abantu bano abakafiiri ne babakuba ne bamalawo fala tu'badu fil ardi abada teri agenda kuddamu kusinza ku mwaliro guno ogw'ensi taliwo edduwa yayuugoomya Allah agenda okulaba nga abavubuka bamalirivu ku ddiini ye kyeyakola Allah okimanyi aya ne zikka Jibril nejja eri nabbi nemugamba Allah akubuuzizza Allah yagamba Allah yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 min almalaikati munzalin
temuyitawo Allah wabawaayo malayika 3,000 temuyitawo muyitawo babongereko tekibakolera temuyitawo. Era nabbi yasomera basaba aya eyo nabagamba Allah agamba 3,000 kiri kitya tubadde tutidde naye lwakwegumya kubanga tulwanira munene naye kyekyo ate Allah nabagamba in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 min almalaikati musawwimin. Situla wano omuzikiti obuuza abafumbo baliwa babuuzi temuwangalira mu zina oyo zina muli balongo obwenzi nimwogera ebigambo seeka kati mu nsi muno ebintu bonna benda. Era omuvubuka akubuuza tolina girlfriend mwaboononefu ekitegeeza goli ebisiyaga lwaki toyendako kati olabye ate tiimu yonna mwenna ate abasiraamu mwogerwako ekitone mu kugaba ssente. Kyova olaba abaana ba Aneti baagala nnyo abasiraamu kubanga omusiraamu tazeeguya okwata obukwasa kadde bali basajja bamukono gugamba naye mmwe ne mujja kubiisana naye ye Batonda amaanyi ge mulina ge mwewulira ebiri mu mitwe gyammwe tetulowooza guno gwe yakasooka si gwe. Bangi babadde kyoli obusiraamu ne bujja olwongwanga bwe muli amaanyi ago mugateeke ku ddiini mugambe Supreme Council mugambe abavubuka nga temulayina nabaseeka mugambe tetukyayagala kuddamu kuzanyira mu muzikiti musitule eddoboozi nga bwe musitula ng'Obuganda bukwatiddwako. Olaba batebawulire banaabasirika Allah n'agambawo eddiini yange nze nabatonda ye batebakola banjolonga basirise bali ku birala kanyongere nati tudeeka otherwise ebintu si birungi buli omu tali safe toli safe siri safe abali waggulu tebali safe bonna buli omu alina obunkenke haina muli bagagga muli babilioneya mwe riziki mwagiteekamu ssente neyiwe bilioneya anti omusanga ekibumba omutima byonna byafa bipapula tebirina mugaso gyali negwe kibumba kiramu omutima mulamu ensigo na bilioneya buli kyebaleeta olya okujjako embizi naye oli alya greens nga mbuzi. Abange tuddeeka tulongooze kuyidi kwennyini essimu zaavuganga okubira malaaya gye wali omaze omwezi nga tukolagana nayo teryaggaana yenda ne kabbuli gyeri kuyidi kwennyini mwakoze effujjo nga mwesasuza atumanyiira kasita kigenzi mwezi mulamba Aneti badde enkumi esinga kola byokola ne kabbuli gyeri mwabazizza abantu bangi eggula temwasadde essubwe kasita baalangirira ne muwandiika ebbaluwa ya talaka eri omuzikiti neesonyiwa okuva n'olwaleero nkutadde neesonyiwa gino gyonna gyonna emyezi era ekyalaze ekyo isha temwalabise kasita bategeera nti no Idi etuusi isha temwalabika ne subuhi temwasaala bangi mummwe muli wano nga temwasaala subuhi kyokka ate ne mukeera ku swala ya sunna salatul Idi nga mutadde emisalo mu nkwawa mukutte obuladi obunene n'enkofiira emmyufu kuliko ennywanto Allahu akbar Allahu la ilaha akedde omuvubuka omulaasi omuniga nina okusaala Idi ndowooza nsaalire kibuli oba ngende ku Supreme Council oba ngendewa kangende ku tawhidi bakeera emu abiri nga ali awo mu maaso n'omusaalo gwe n'ekkanzu egenda eyera yamuleera akutta akalaadi kajjajjaawe alina enkofiira emmyufu kuliko ennywanto naye nga subuhi teyasadde era bangi mumwe eggulo temwasadde subuhi kale muswadde osaala otya essala ya sunna n'okeera tesa
kuba temusala mulekeeyo kabuli gyeri. Abange tuteekewo obulamu bwaffe eri ddiini ya Allah. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya. Allah yeyama n'agamba agenda kutaasa ababaka walladhina amanu fil hayati dunya. Bawala bameka abali eyo buli babugambako anedda gonosobola bameka abali eyo nga bawuulu 99% abali mu ntimbe tebalina basajja ne buli bakagambako eka naawe nosobola agenda kwetikka bibuuze nno kojjaawo nosobola gwe tosobola tosobola ne muwangaaliraawo muganya okwasa baganya okufumbirwa. Allah n'agamba lyeffujjo lye bakoze ebizibu bye tulimu ffe abange tulongoose tuddeeka bwe tunaddeeka Allah jalla jalaaluhu ajja tutereeza inshallah. Twetaaga kuteeka mu maanyi mangi era yabalazeeko n'abagamba bannaaye mbadde ngenda bbawa kino yabalazeeko mbadde ngenda bbawa kino mukiraba kino mbadde ngenda kibawo naye ebyange temubifaako kambo kino naye kino kikibadde ekyamu kino mukiraba kino mbadde ngenda kibawo. Era n'omusajja naye n'akakasa n'agamba kano kaali kazibu kano kaali kazibu naye kano tekaali kangu. Eyo statement erina kyeraga kaali kazibu naye era abantu bantunatunamu nga yenze nempitirawo naye era kale Allah bannaye mbadde ngenda bbawa kino ebikolwa byammwe tusaba Allah jalla jalaaluhu atuddiremu abange tusitukirengamu ku nsonga z'obusiraamu. Allah first amaanyi galina n'obumalirivu abikuwadde Allah. Obusiraamu bujolengedde ebbanga ddene nga temuvaayo ku nsonga za busiraamu mu abavubuka ate nga mu abasinga obungi mu Kampala ebbanga ddene muwagirire eno amukubye aseeko oyo bannaaye ffe muteekayo saddaaka zammwe nekubirala ku Buganda mbera front page Eddie Kenzo awo mujjayo tekijja tebajja kutumanyiira tekijja obusiraamu bwe babasookamu tekijja wadde nange nina enviiri zange nange ndi musiraamu ne bwe ndi embizi nze Allah nange nze niwe weerira ekigodo kyo naye ogezanga n'ofa waliwaganye ajja kuyuzaayuza Allah yayuzaayuza abatakumanyi yayuzaayuza abatakumanyi. Abange tuvengayo ku nsonga z'obusiraamu twanguyirize tujjule tutandikire ku swala mitima gyaffe mulimu birala muwagire no mukamooli muli bibiri seeka webale omusajja oyo abadde asuse wamutugambiddeko webale bali eno mukamooli webale seeka naffe twabategedde nti muli bafere mwagala mutufule saddaaka twabategedde nti muli bafere twagala tusitukirenga wamu ku nsonga z'eddiini nga tusituka ffenna olaba ba Allah tatukolere. Saba Allah jalla jalaaluhu amalira mabalire aqulu qawli hadha an astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره. tusaba Allah jalla jalaaluhu atusaasira atunyweze. Ramadani teyagenze omwaka ogujja weeri. Ramadani omwaka ogujja weeri naye abange waseseetuse watambudde ebigere mpola mpola oyolekera okukuzinga. Omwaka ogwedde maadhi yasaala Ramadani twasiiba naye maadhi yasiiba ne Ramadani yaggwako ng'okugwako kwa Ramadani maadhi asiibula nga tamanyi abange oyinza obutasinkanawo Ramadani maadhi asiibula tamanyi Ramadani eggwako
Maadha agenda mpaka we yatuuse. Maadha twagenza okutuuka mu Ramadani nga Maadha tetulina ye. Allah jalla jalaluhu afule kabulinga nimero mu nimero z'omujjana. Seeka Muzaata ku Salatul Eid ey'omwaka oguwedde yakola khutuba ewamulangira, naye akola khutuba Ramadani egenda abanga asemberera ebijja. Eno twatuuse nga Seeka ali bweru, abanga obulamu bwebweru abasiraamu bino byonna tusobola obikola, naye obulamu bwebweru obulamu bwebweru eri bajjajjaffe eri bakitaffe, obulamu bwebweru. Leero abakulembeze alhamdulillah tusaba Allah jalla jabanywezi eggulo ku Yidi nabawulidde nga ye mugambe ya list mufti alhamdulillah mulangira abasajja mbagambeko bawulidde nga ye muvengayo nno bwe mutyo tutandikirawo. Bawulidde nga buli omu waali bwe kityo bwe kyetaaga nga yobawo ensonga abantu bonna basitukiramu, naye okulinda obulinzi okusitukiramu ku piraawo. Waliwo omusajja gwe nagamba ku piraawo ng'azanyidde mu ddiini n'atabuka. Waliwo abantu abangambe ne banga siga omusajja nze omuntu ne bwanvuma sisobola mwanukula, nze kasita avuma nze kasita oba ng'ovuma nze asisobola gwe koleki saatuukira mu ddiini. Nze bwonvuma kubanga sina kyendi, naye gwe saatuukira mu ddiini, tekisobola saatuukira mu ddiini. Naye nze gwe bwonvuma nseka busesi, ate nze olwo abantu besasobola kwanukula. Olabanga okutta omwana omuto akaana akato ne kakufukira, oyinza ogenda bannaye mulaba omwana anfukidde, era akaana bwe kakufukira kati akaana kano ne kanfukira nawe ng'okateekaayo ng'osumula empale nga nawe okafukira, beewuunyaani. Kati ako kaana wadde musajja mukulu kunze kaana aye nange nfukira akaana ndi ku birala. Tulinze yenna asala layini, muvengayo mupositinge mubagambe mulekeraawo okutta abantu e Palestine, mulekeraawo, nabo bantu nga ffe. They are human beings killing the innocent people for more than 60 years, bombing the children, the women, the elders. The Islamic countries are totally quiet. Muslims are brothers. We are all human beings. Unarmed people, children, but each and everyone is quiet. But an American, a black American, was knelt on. Each and everyone rose. Black lives matter. Black lives matter. And the lives of the Palestinians matter. Don't they matter? Are they not human beings? Just because that black man was an American, people raised about those ones being killed in Palestine. Are they not human beings? Naye munywere ene dini ya Allah tujja kunywera obatta tujja kunywera byonna ebyo bye bakola. They are doing things to weaken Islam, but we are growing stronger and stronger. To growing stronger and stronger. Allah waffe wali Allah. Today tusaba Allah jalla jalaluhu abasaasire baganda bafaawo n'amawanga amalala abattibwa mazuluman mu buli azaamaanya. Tusaba Allah jalla jalaluhu abasaasire obusiraamu bulina okuluma, balina okuluma baganda babo basiraamu baganda baffe, and they are human beings. At least let them raise, let them stand up that the human rights are being violated. Are they not among the human beings? Those people in Palestine,
Are they animals? But just because people involved are Europeans, they are Americans, they are Jews, everyone is quality. And inshallah, we are growing stronger and stronger. Tusaba Allah jalla jalaluhu atunyweze abange okubateekako omutwewa baganda baffe ne bakama baffe okwongeramu amaanyi mu nsonga z'obusiraamu, kwongeramu amaanyi mu nsonga z'obusiraamu. Abasajja babagambe nti kino abange tubeere omuntu omu, abange tunywere tuddeyo eka. Allah jalla jalaluhu alinda nsonga eki kulabanga we tuli ku lw'eddiini. Sifa abagenda okulwana, Allah yagenda okulwana, ffe ayagala tubeere tayari, tubeerewo eddiini etulume. Olaba yagamba basahaba, yabagamba falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Simu abalwana Allah. Olowooza abajungu teddiini yandituuse eno? Tebaali bo, wabula emitima gyaguma ku lw'obusiraamu. Eddiini etuukako ne tuyina birevu n'engoye ziri waggulu. Obusiraamu tebujja kutambula mu Uganda. Tukyakaaba nga tuyina embeera buli omu gyali mutebenkevu. Abasipuliimu bali awo, ebigwa ekibuli tebibakwatako. Ab'ekibuli ebigwa ku sipuliimu tebibakwatako. Abasalafu ebigwa ku bazikiri tebibakwatako. Abazikiri ebyabasalafu tebibakwatako. Abazeeyi babasipidika. Naye abange tukimanye nti tulina ambuleera emu ya la ilaha illallah. Ebyo tubiveemu bw'owulira nti olw'ensonga egudde egindi, abange tusitukiremu naddala bwe beekwata ku busiraamu. Allah jalla jalaaluhu ajja tukolera ku nsonga zaffe ez'edduniya. Obubaka buno bugende eri buli muntu yenna. Tetugaana kukuba kaswida. Omuvubuka owa Supreme Council eyakuba endongo, guno gubeere omulundi ogusembayo. Koonaddamu okwerijjira mu muzikiti, kale gwe ddamu oyimbiremu. Wadde tetubeerayo eyo, ddamu oyimbiremu. Oba ennyumba ya nnyoko, ddamu oyimbiremu. Ne muzina mu muzikiti, ne muzina mu muzikiti. Tusirike mbona oyogerako musimanya bajja kukya. Oba mutukyawe mutuwaaki. Bwe munatukyawa mutuwoki, mulina muliro kabulengane, mutukyawe. Nibe munatwagala munatuwajjana. Oba mutukyawe. Eno ddiini tetujja kusirika ku ddiini, tetujja. Asajja genda mpola batta Allah. Bani abatta Allah? Ajja genda mpola. Abasajja abo manyi kakati abantu ba Supreme bali mu gavumenti. Kyeki okuba mu gavumenti kyeki? Yemma batandikiriza mpola bajja kutandikirawo batugaana okusaala mukivudde nedda ssebo. Ajja abo oyo omusajja mukwano gw'oli gwani katimbuki? Kati waba mukwano gw'oli katimbuki? Kati ogamba ki? Otwesiriwalizaako mukwano gw'oli abasajja abo nambola tukyakwagala. Tonjagala, tommanyira, tonjagala. Onjagala kuki? Obusiraamu nga bumanyirwa mbonjagala. Ndeka sigwanzaala, ndeka nampola tukyakwagala. Ndeka toddamu kunjagala. Sajja bagende empola, nja bagenda nnyo, sigwanzaala, sigwambulirira. Olaba famire yannemwa nabagamba ebirala mumbuli ne ku ddiini mundeke. Genda mpola waliwo wano eryemmanyiira mummwe. Genda mpola toddangamu okunsesemerako bwe mbanga ku nsonga z'obusiraamu osirikanga. Bigambe nnyoko bakitaawo. Tombuulirira. Ndeka ngende nnyo. Oba ntomere sigwe wansomesa, sigwe wandika, sigwampa ebyokwogera. Nino bagambako abasajja ba Supreme abo abasajja bawalampye nnyo. Njabba walampa. Mpola nze temummanyiira. Mwina abantu ba famire zammwe, nawe kwata omuzindaalo. Emizikiti mingi. Obusiraamu bujja ogwenga tusirise. Toddangamu okunziza zebbali. Saagala na simu zammwe mundeke. Oba nfa n'enfa. Bameka abaakafa. Genda mpola tukwagala. Nkimanyi we muli mwe bambega.
kiwala sibesembeze temuddamu nakunkwata mu ngalo mujja kunkwatamu n'obutwa toddamu kunneebuuliza nga n'ensonga zenjogedde bwe mba ku busiraamu ziba zivuddeko nze siseka sisaaga noonya banno eno ddiini twogera ku basajja tubagamba mmenfutimenke mwamwaniriza awo covid nga teyaliwo nettalawo yamwatugamba tusaalire ewaka ebirwaki temubyogera mugavu nangola kaŋŋende nnyo ntomere kasita siri muganda wo siri mwana wa kitaawo bwe naafa tonziikanga omanyiira bwe naafa tonziikanga ndeka nze Kasimu Ramadhani sewanyana ndi wansenene ndeka eno ddiini nawe obulamu bwo buteeka ewalla eno ddiini ndeka toddamu kuneebuuliza kumbuulira nze tebambuulirira nze sibuulirirwa bwondabanganga nga ninawe nkutte nga ninawe ensonze ovangawo tondaba nti nondi mutono naye ndi muzibu ku busiraamu kuba gwe nwanirira nkimanyi munene w'amaanyi genda obulire muganda wo genda obuli kitaawo genda obuli sengaawo okyalina abashiriku mu famire tebasaala oli kunze negambisa abantu bambalire obusiraamu nga tusese olwokuba mbuno tutya oyo omuvubuka mumugambe mwe abakubi b'amataala wano weemuli abantu ba bbuluda mumugambe munnammwe addemu akola akatambi ku sikulimu addemu akola akatambi ku sikulimu ng'ayimba agenda ayimbire waabwe ogwo muzikiti ejja kufuuka nkola abantu okutandika okujolonga eddiini ya Allah kubanga bano abantu abajja abatonotono tulina abantu betusembeza mpola mpola abalaasi baffe abaniga bagenda banywera ajja gamba kitegeeza omubali gyeguli olaba gwabadde kusikulimu olabye kitegeeza omubali gyeguli era waliwo omusajja ono agenda asasula TV mbu ali kunze wegambire nti nemotoka ya Museveni jjana nze nvaako ddaku ebyo byosobola bino ebintu byeddiini tobisobola oyo mu busiraamu takkirizibwa dde okusalako enkoko omutwe takkirizibwa dde okusala ne kabaka amusinga ne bebekulu amusinga kubanga ebyo byayogera bebekulu tayinza byogera kabima mafiina motoka ya pulezidenti Museveni jjana takkirizibwa kusalako wadde enkoko omutwe takkirizibwa enkoko ogimanyi obusiraamu tebumukkiriza dde okusalako enkoko omutwe yerevo gyaliko tulina abantu betusembeza mpolampola bano abalaasi bakutega mpolampola tubajja eri mu mayirungi mu mayuuni mu bikoola kati ng'alaba ebyo kasozi kawulira bye mutugamba katwerire ebikoola byaffe katuwulire byabadde eri tujja kufiirawo kubanga bano abalaasi tubeetaaga basembera mpola baagadde eddiini ate ng'abo bakola nga twogerako nga musesema eno ddiini tetulina gwe tutajja kugambako ffe tetusobola kwambalira muntu ng'akoze ebye ne kasitona asala leerwe ate baminisita kino ekyo bakimanyire ba MP ffe baminisita temutukiikira kabemba M musaale mu mizikiti mwe baminisita abasiraamu mubeere basaaze ebyokubeera nti nomuli baminisita ekyo si nsonga ffena tuli omuntu omu ne minisita temusaala MP temusaala kansala temusaala mbu omukungu omusetawo musajja we bannaaye awe ku bantu salaamu muzikiti tusadde naye wano ku jjuma musajja akola mu state house agenda akoleyo si muzikiti musitula waki musajja mukungu wa president abeere mukungu wa president wa Allah tuleka abasajja abasala esswala ettaano tebagala kusaala baminisita naye abange mwerabidde nti nomugenda mu kabuli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله